Bakadi ino omukulu agindaze eriko National Unity simaba osobola zoominga mu katini eriko National Unity Platform membership card bwe kukudde wagifuna mwaka kyena 22 era akambalage bayinza okulowooza tulimba erinnya lirino kuliko Kalibala Godfrey siredio Kalibala Godfrey ndi wa mitwalo emeka namba ye mu membership yali mu ranka yange ranka ye wa mitwalo adira wa mitwalo 3 mitwalo 3 mu 2 mitwalo 3 mu 7 omuntu ali ku nupu wali agenda abikula ebitabo wemba siri kwene namba emitwalo 3 mu 2 ye Kalibala mu nupu 2020 n'abamu tebalina eno eno ye primary gundi esoko kufula mmembe ate kale ogambe simuna byabufuzi ate Dr. Besigye gwe bakwatira Kenya byabufuzi naye kati we bamukwatira Kenya amaanyi ge gabadde geesalise twawutukkiriza nti Kyagulanyi kati abadde w'amaanyi osingako kwani ku Besigye balinawo ba president yabasalawo president we Kenya Ruto President Museveni yamuyamba okubeera yali tasobola kuwangula Odinga ye konkala wa East Africa yes Rwanda Kagame okimanyi yava wano ne mu maje ga wano meja akyali talitayalinga kati nabuuza nakola video bidding ambuuza Kyagulanyi amala okupostinga video agamba olabira video eno njaba mpiseemu kati nga analyst ntula wansi analyzing ngamba nkola video esooka ngamba naye kifaananyi kino na kino ngali mu nnyonyi kyali kya AI abaana nze mbeebaza by the way mwebale nnyo abaana buli mwana yanvumye ne abaana obwebaza okuvuma mbeebaza nnyo lwakuba sirina sereze nsobola kuba wabona naye singa mbadde mugagga mbadde buli mwana yanvumye tuli ku Mamero Media UG YouTube channel wamu ne TikTok ne video no of course tujja giteekayo musobole okubeera nga mugiraba leero nno ndi ow'omukulu gwe bayita Kalibala and Sons wano nno asangibwa ku Bata Enamasuba sibwe kiri Ntebe Road so ekifo kirungi ngera boolaba wawunyanga kyakulya ngera akolawo mbulizako ku bantu Mamero Media wagwan muje baleko bambi mwebala okuwagira ttano wange Mamero kyakabisa webala omulimu tugezaako abantu bawa information era kasonkoonako ngamba ye Mamero salako ttano ekiba tugezaako mpola interview twali bagikola ennaku nga nye mabega ne waliwo ebadde bikandaaliriza ndowooza Katonda abadde tannasalawo kaseera katuufu bwe kiri ne sofa wano we tuli ensonga gye tugenda kwogera ku nsonga nga 2 n'ensonga gye ngenda otandika nayo y'ensonga y'abaana b'enkyukakyuka ennaku ezo omutimbagano obadde ogwetisse era tabakubadde bitalo kukutaasa abaana baadde bakuttira mu miguwa Kalibala kishi obadde ofakinaabaana akati nakamuwadde akati wakamuwadde kati yali nako bawanyisiganya n'emirembe beddings ate David ndaba akati ayi kagenda kavuga bubi abaana ayi katabategeera kasoba tobaddiza nalabye tobaddiza kubanga baba ku hypinga David Lutalo kati yakomyewo abadde yasirika abaana nze mbeebaza by the way mwebale nnyo abaana buli mwana yanvumye ne abaana obwebaza okuvuma mbeebaza nnyo lwakuba sirina sereze nsobola kuba wabona naye singa mbadde mugagga mbadde buli mwana yanvumye nsobola okumukwatirayo ekyetaano n'enkimu naye abaana bakuvumye kugambye buli mwana nadde nsobola omukwatirayo ekyetaano n'enkimu wa Mamero gwemanyi erinnya lye bankoledde nsonga kye yakuvumizza entuufu ensonga tewali olina bye wayogera ku principal ebitaasanyusa abaana siina bye namwogerako nze ndi analyst okimanyi kuba tuuki mu nsonga kati nabuuza nakola video bidding ambuuza Kyagulanyi amala okupostinga video agamba olabira video eno njaba mpiseemu kati nga analyst ntula wansi analyzing ngamba nkola video esooka ngamba naye kifaananyi kino na kino ng'ali mu nnyonyi kyali kya AI of course waliwo kyosobola okukola ng'okitegeera olabe reaction yayiseewa ekyomunyonyi kyali kya AI bagamba kyali kya AI yayiseewa eyo video yasooka bagamba wano mu airport wano
Entebbe ayitewo nga bamunoonya. Of course katugendera mu kiri nti bamunoonya. Tusoke tukkirize nti kale kusinzira ku ye bamunoonya. Kati baba bakunoonya. Oba wayiseewa airport ki. Kati awo ne bagiyomberamu naye si nnyo. Kati ey'okubiri ndoza nazikola olunaku lwe lumu. Nga bo bennyini mu eri video gye nasooka okukola bo bennyini ne baŋŋamba nti yayise Kigali. Era ne wogigendako n'ogiraba bennyini be bate ne bansindikira video ezo yayise Kigali. Kati nenzira ne mbagamba ayita atya Kigali nga Kagame alayi wa Muhoozi ne Museveni. Nemba wana example nemba kubira mu tochi mu byafaayo. Nemba gamba wana ensi zonna eziri wano mu East Africa tewali wonse takwatagana bulungi na President Museveni. Actually enezi singa n'obukulembeze bwawe ya busalawo. Ba president ya basalawo. President we Kenya Ruto, President Museveni yamuyamba okubeera. Yayita sawa kuwangula Odinga ye konkala wa East Africa. Yes, Rwanda Kagame ukimanyi yava wano. Ne mu maje ga wano Major akyali retiring. Mugawa ne Uganda. Kagame Major mu maje ge Uganda. Is a major UPDF. Yakulira yajje Uganda nga ine emyaka 2. N'akulira wano ne mu lutalo lwa Luweero yalimu. Oshegera toyina ng'ejo mwawulano tosa kuyitayo nga tebakukkiriza. Tosa kuyita Kenya 2019 ne 2022. Okugala border. Byalimu awo simanya nga bayina abanyarwanda abamu be bakwata eno ne babazaayo eri ne battibwa abalala nga babaleeta eno bimanyi ebyaliwo awo nga bayina naye abooluganda bibiri ebita era bamanyi ne beesooti nga tosobola kuyitayo nga tebakukkiriza. Kenya ye tetugende nawo wala Besigye si gye yali si gye baamujja. Kenya gye baamujja gavumenti weba esobola okukwata omuntu nga Jamiru Mukulu. Jamiru Mukulu yakulira ADF Allied Democratic Front ogimanyi eri Kongo eyo ADF paka kati ekyajojobya. Naye Jamiru Mukulu bamukwatira Tanzania ni bamuzza wa. So government webe ekwagala ekola ki? Ekukima. Government yakwata Kayihura ne bamusibira ku military prison Makinde tobijjukira. Bwe baba bakwagala bakola ki? Bakukima. Bwe baba tebakwagala nga tebakunoonya osobola okukola ki? Okugenda. Asababa ne interest nga bakugenda. Bakwata Mbabazi. Mama. Ne Sejjusa. Bakwata Sejjusa. Bakwata Tumukunde. Ne ku nsonga ya Kyagulanyi. Kituufu ali mu America. Era ne recently yabadde mu America n'agenda ke Canada. Yesterday yabadde Canada. Waliwo gundi gye yabadde nayo ndowooza conference. Kati gwe konsanyo yali nti yayitawa. Nali mbuuza we yayita muntu gwe banoonya ng'omuwagizi we nange ndi muwagizi. Kati onomanya nti wakati mu government ng'oyagala ogijjako wabaawo abakusupporting era nga bakolera mu yo mwennyini. Kyukalibalo tokimanyi. Kati kyogamba Kyagulanyi ayina abamusupporting abakolera mu yo nga tebasobola kusupportinga Besigye Kano. Tebasobola kusupportinga Tumukunde Sejjusa. Ndowooza by that time byadde ebyakayihura 2019 anti Kayihura tabadde munnabyabufuzi nnyo kalenga anti nkugamba nga ate yorede yagibadde namu gavumenti agibaddemu naye talina kifo ne mubulamu omuntu yasobola okumuyamba ye ne bakwata Kiwedde ate kale ogambye essimu nabyabufuzi ate Dr. Besigye gwe bakwatira Kenya byabufuzi naye kati we bamukwatira Kenya amaanyi ge gabadde geesalise tawutukkiriza nti Kyagulanyi kati abadde w'amaanyi osingako kwani ku Besigye by now. Si bwe kiri so kati amaanyi ge gamuyambye ofuluma asimaanyi kati kale tusoke tujjewo nti waliwo omuntu eyamuyambye obaki okimanyi nti wano mu Uganda waliwo system okimanyi nti tuyina emirongooti osobola okwekwekamu n'emyezi 2 ng'oyina essimu ne batako n'olunaku lumu tolusobola. Mamero nze njagala okwata ekiso ku kamera onsale anti nze abantu njagala mbawe perspective entuufu. Nyina waliwo nyina ebiso wano bakuleetera ekiso mbirina nze neekuuma waliwo eyo bugamba bugenda njafumita. Mamero onsala ekiso bw'otambula ebigere 15 nga tebakutte ne baganda bange nabo mubasale tosobola ng'oyina essimu ne muba togirina osaa myezi 2 kubeera muno ne batakwata kale kyabanyiiza kubanga bo balimbibwa mangu kati ate nga ffe asobola okuba insight oli tasobola kukitegeera. Personally Kalibala this is what I want to understand. Sitegeera exactly your issue
gwe ensonga yange kuba Kyagulanyi oba yayitawo oba yayitawa kati simaka nefe natukkiriza at least nti aliwa ali Bulaaya tali mu Uganda kati gwe konsani yenkulu yaliwa nti yayitawa yatuuka yati abani abamuyamba baba babadde bakunoonya ng'omuwagizi we baana ndi muwagizi era osoose kundaga kadi lwakuba abantu bayinza tulimba kadi yino omukulu agindaze eriko National Unity simaba osobola zoominga mu katini eriko National Unity Platform ogiraba bwekaddiye membership card bwekukudde wagifuna mwaka kyena 22 era akambalage bayinza okulowooza tulimba erinnya lirino kuliko Kalibala Godfrey siredio Kalibala Godfrey ndi wa mitwalo emeka namba ye mu membership yali mu NUP ranka ye wa mitwalo addira wa mitwalo 3 mitwalo 3 mu 2 emitwalo 3 mu 11 omuntu ali ku NUP wali agenda abikula ebitabo wemba siri kwene namba emitwalo 3 mu 12 mu 11 ye Kalibala mu NUP 2020 n'abamu tebalina eno eno ye primary gundi esooka okufuula mmemba eno nti oyo mmemba ng'ogyeko kyokuba nti oli muwagizi eyo kati newe oyambala obukofiira 1000 obwa baleti nga toyina kano tobeera mmemba wa NUP era oba oyogeramu bwogezi eba muwagizi nze ndi mmemba omujjuvu aline mu kitabo 2020 nga NUP ya first week NUP ina bammemba abayina eno bali mu millions and millions simanyi oba 10 na mmeka oba mmeka nenze ndi wa mitwalo emeka 3 kikulaga ranka yange mu NUP just lwakuba obeera libulongo omutwe guno osobola otula wansi noga banze siri mbaata mamero embaata yo egoberera bugoberezi egwa ne mu kinnya yo teterowooza kati ate nze siri mbaata kati abamu kuba foot soldier mbaata ekirungi okoseza ekigambo nti abamu ndi sport on ndi analyst nkimanyi abamu kuba foot soldier mbaata zo zigoberera bugoberezi ne mu kinnya ne zigwayo bazigamba gwa mu kinyanga egwayo kati nze siri awo ate abamu kati era wemba byenjogera nga nyina ne constitution ya NUP ngenda gikulaga yonna nagisoma eri wano mu mutwe constitution yogirina nyina mu mutwe tewaliwo kubyenjogera tebinzikisa mu kibiina ngawo nagamba nti tumugobye era ne bageza bangobamu ngenda mu kooti Kalibala oli okyali wa NUP ate kadi yange togirabye kadi njira ngambo kadi weri naye mu mutima gwo ate mbaata zinza okungoba mu kibiina naawe ate nze omugezi ekibiina kinneetaaga abaana abasinga baddetebaza tebakimanyi nti oli member mu NUP bamanyi ndi kaddeyi maybe lwakuba ndowooza bw'owaayo ensonga zo ng'ozanalizinga waliwo bekinyiiza because toyogedde kyayagala kuwulira embaata ze ziri embaata zoyogedde embaata kabuzi bano omukira gubanga gwa mbuzi embaata zino ez'okumazzi kati beeba abamu tulina Kalibala Mamero Media UG ekyano kwoli omukulu mbadde ngezaako okumubuuza nti abaana nga babadde bamutabukidde bampadde amaanyi bamutuuka omukubamu ebifaananyi banneebalize yonna gy'oyita nkole gwa kubeebaza banneebalize naye ngenda kukola live mbeebaze saawa emu leero bakulinde mbeebaze bambi beebale bampadde erinnya kati yonna gyempita bagamba Kalibala erinnya nga walifunye mu bubi oba mu bulungi nanti kakati bw'okola ekirungi oli n'akuvuma n'akuwaawaaza ekyalo abategeera va ku mbaata oba embaata ze zanvumye kati abategeera babuuza lwaki Kalibala bamuvuma why kati ngaddayo agenda okulaba naawuliriza naga naye sirabawo nsonga evumyani Kalibala kuba tewavumye kati kasita omuntu ategeera yenna alaba ekyo nze siina muntu gwe nali content wange omumanyi sivuma muntu n'ekyembaata nange neebuuziza lwaki Kalibala bamuvuma ate nga tavuma sivumanga muntu yenna nyina butakkanya n'abantu obimanyi byaffe byali enskin abamu n'ofuna obutakanya n'abayimbi abamu olwali yeni naye tofulumya nze sifulumya kigambo kivuma muntu so kati ategeera ddayo n'abikkula n'awuliriza statements 2 n'agamba muvubuka ono nedda so banjogeredde ebintu bingi ne bampita akayiringu n'ensanyuka waliwo yantaddeko omumwa gw'embizi nenga n'omwana nfudde famous ate video zange nkateekako kati abaana babujjawo obuntu obwo babudiza ne bakuteekako omumwa ne gubanga nanyiridde
wegomba okubeera akabizi nanyiridde ate mbadde bakuba bambi bakalese mu swawumu muswamu nga waliwo basohaba basiiba naye kati keyawedde nange kennyini nkatambuza so kakoze bulungi General MK wamulabye ku nsonga eyo General MK yagambye Kyagulanyi ayinza okuba saayinza yagambye Kyagulanyi yafuluma ngena kuzo mwezi 26 January nawo kimanyi nti General MK ayinza okuba mutuufu tekisoboka kati nkuwe lwaki General MK ayinza okuba nga mutuufu Mamero lwaki Kyagulanyi olwo lunaku lwe yasembayo okupostinga video nga 26 jjukira ebyo bye byasooka ekya General MK kyajjo yakipostinze jjo okay si General MK account ya X eri manyaga General MK kubanga baso tuyita naawe wali eri kwedi quarters embuye SFC ne batugamba tunyonyole oyino bukakafu sibuyina ate gwachogedde anti nenkimenyawo ne ngamba account eri manyaga General MK yesebo yagambye nti Kyagulanyi yafuluma ngena kuzo mwezi 26 January nenzirayo wansi ne netegereza okuva mu kalulu ngena kuzo mwezi 15 paka mu gwokusatu nga 14 Kyagulanyi yagamba nti yafulumye nagenzo kiraba nga General MK ayinza okubanga mutuufu nga Kyagulanyi yafuluma ngena kuzo mwezi 26 January Kyagulanyi we kyagambibwa nti anoonyezebwa alina video emirundi yapostinga video giringanga enaku esatu ng'ali mu Uganda yaliko eggombe ewaabwe yaliko ku mugga waliwo gye yasooka okutanga ali ku kizimbe omugga gwali after neno gye yayogera ku baana baki aba bloggers awo naona yali ku mugga kati kankulage lwaki General MK ayinza okubanga mutuufu ekisooka Kyagulanyi yapostinze sorry banna tubagenda tukuba emiggo yapostinze gundi eya account eyinza okubanga ntuufu olw'ensonga tulondanga 15 Mamero nga 16 muli negajja nti Kyagulanyi yadduse yatolose basazeeke wakawe nga 16 nga 17 apostinga ekifaananyi ekyasooka yali ayimiridde ng'emabega waliyo enju okijjukira nga waliyo enju abantu ne banoonya n'enju eyo ekifaananyi ekyo kijjukira kyekyasooka ekyali waggulu ng'alinga ali waggulu kyekyo mbadde mmanyi video naye yalina video waliwo na video gye yalina video n'ebifaananyi ne bitambula n'atambuza n'amala naddala neyanzanya abantu ne banoonya n'ennyumba eyo so ne bagituukako ennyumba n'ebeera famous zaalinga ennaku z'omwezi 17 omulundi gwe yaddamu of course eyo video yali eraga nti ali mu Uganda kuba n'ennyumba bagituukako ndowooza eri ku Gayaza Road oba omundi gwe yaddamu okupostinga nga alaga nti background ye Uganda oba nga alagira ddala nti ali Uganda zaalinga ennaku z'omwezi 22 January olwo olunaku Kyagulanyi lwe yapostinga ng'ali mu mmotoka ayita ebwayise ogijjukira video eyo zaali nga 22 nze nzijjukira nga 20 mwezi jjukira MK yatugambye yafuluma account yatugambye yafuluma 26 kakati ku lunaku lwe lumu era nga 22 January lwe lunaku lwe lumu etwalaba Kyagulanyi ng'agenda okukola interview n'aba BBC abamusalako era yali Uganda of course okitegeera era lwe lunaku lwe lumu nga 22 January bwe yalabikira ebwayise of course ayinza okuba yali yagikwata mabega oba ku olwo era lwe lunaku lwe lumu lwe yakola interview n'aba BBC era ng'ali mu Uganda n'environment yonna ng'ekolaga nga 20 meka kati nga 26 account eri gye yayogedde nti lwe yafuluma lwe lunaku lwe yapostinga video ng'ali ku bijja bya maama we Gomba nga 26 January of course eri bijja bya Kyagulanyi mu nsi ndala biri Gomba era biri Uganda era inokira yatuukayo twamulaba ne mu kwogera video bagipostinga nga 26 January wabula mu kwogera ye yagamba nti olwaleero ziri ennaku z'omwezi 25 January bannange nzizeeko okulaba ku maama biki oba ne taata byonna ujjukira video eyo kitegeeza bagikwata nga 25 ne bagipostinga nga 26 kakati kalibbala oli muwagizi wa nkyukakyuka omayibiri ebintu bibiri waliwo omuntu okubanga muwagizi wa nkyukakyuka n'oli okubanga muwagizi wa Kyagulanyi ng'omuntu gwe ku byombi oli ki? Nze ndi muwagizi ndi wa byombi kirungi kigenda kugwa mu kibuuzo kye ngenda okubuuza badde sinakumalirayo kiri kale so omaleyo kati nga 26 olwo gwe mulundi Kyagulanyi gwe yasembayo okupostinga ekintu kyonna oba video bakifaananyi nga background ekulagira ddala nga tolinaako nakwebuuza nti ali Uganda video zonna ezaddako
zaali yali apostinga nga tosobola kulaba background zez'okumazzi fene nga essimu eraga eri waggulu yali wansi asitamye alya fene naye nga tosobola kumanya nti awo Uganda oba si Uganda. N'alabikako ku Geneva Summit nga 28 osegeera Geneva Summit I think those yali February. N'alabikirako ku European Union Parliament wonna yali Zoom. But of course background yetu tosobola kulaga nti ali Uganda. Ate ne bali bayite bakiraba ne bali bayite bakiraba kasookozesa VPN baba tebasobola kutracinga bali babandi badde bagamba nti afu twali tumulaba nti essimu yali Uganda oba teyali ne bali tebakiraba nagezaako kukola research nga bayite bakikola ki ate omuntu ali mu hiding tosobola kulaga location yo mubali kuba nabo tobeesiga abasinga ku bo bakolagana ne government ya wano so yali ateekeddwa okuhidinga location esegeera waali so kati ogenda okugattagatta dots nga General Muke ayinza okuba account ye eyinza okuba nga kyeyapostinze kituufu. Kale katulinde kyembadde ngenda okukubuuza kino gwe ng'omuwagizi wa Kyagulanyi embeera gye yayisibwamu after election oba embeera eyamutuukako n'okugenda okutuuka poliisi okugenda mu maka ge gwe kyakuyisa kitya gwe ng'omuwagizi? Tekyampisa bulungi ate sinze nzekka banankyukakyuka bonna abasinga ng'ogyeko ne Kyagulanyi abantu abasinga kati nomanye ekintu ekyasinga okuluma abantu mu kalwa akawedde Kyagulanyi si ye yasinga okuluma abantu ekyasinga okuluma abantu bwe bululu buno obulala bwe babba obwaba MOP kuva ku bakansala nze nyina muganda wange gwenzirako my brother ayinza n'okuba wali kuba naye akolera wa bamuwa kadi ya NUP nesimbawo ku bwakansala n'awangula polling station zonna nali naye ku polling station nga omanyi muganda wo n'omubeererawo ne mukuuma akalu ne mukanoonya ne mutimba posta ne mukola buli kimu kansala ku division bamubba ne balangira wa NRM yali asembi ekyo kintu kyannuma n'okusinga ekya Kyagulanyi kuba oli yali muganda wo okyagedde family first Kyagulanyi nali muwagira naye nali mpagira nnyo muganda wange kati ate sinze nzekka n'abalala ba MP wabalaba baluta Maguzi Goreti Namugga baani bamatovu Charles balubongwe bangi nnyo abantu abaalumwa kola olunaku tosobola kubabala of course ne bateekako n'ekya Kyagulanyi so nalumwa era ebintu ebyaliwo byonna tebyansanyusa era sivangayo ne ngamba nasanyuka sikyogerangako wabula kyesaagala saagala kuba ngamba Mamero okoze otya okulongoose kasajja ka poliisi n'abalala babeerawo bulijjo ab'amagye abSFC eno Ntebe Road Ssebo Mamero ng'omusajja obeerawa obwedda nga tali obeerawo mbeera side zeeri Nankulabi bambi obeerawo mu kyalo asikyalo Ssebo eno Ntebe Road anti Mamero President Museveni ayitako no buli lunaku siganye naye kati abo bSFC waba agena ayitawo bajja ali kumpi kuyita kati alaika anati akasobola banga batekenga kati fe twabamanyi katutunudde munye fe twabamanyi badde ngambe engeri gyoyogedde ku General Muke ti akasajja abo babeerawo era nabo maliriza ojja balaba bangi kubo okuva Entebbe paka mu State House okuva Entebbe paka mu State House Nakasero bakati ayika aveeri adda Nakasero so fe twabamanyiro badde otidde nnyo badde ntidde mu sobola tuli gumite muli gumite tuba nabo kalo mayinza oba abasajja sikolagana nabo sijja ku teri akolagana nabo sikolagana nabo naye kakati tidde nnyo nabo kyembadde njagala okubuuza akasajja kanzije ne kumulamwa oba mbadde ngenda kubuuza nange simanyi yarabidde otidde nnyo sitidde nnyo naye kusinza ku mboozi gye tubaddeko tolabe wali ekitanda kya Kyagulanyi okirabye nkirabye tokirabye nkirabye ekikiri wali wali twagala kimuwanga wangudde akalulu naye maama njakiraga n'abantu kyembadde ngenda okubuuza kyekino okoze otya okumanyisa abantu naddala abakufolowinga ababuusabuusa kyoli oba kyowagira teri yanfolowinga mbuusabuusa ate abadde bakuvuma kati yanfolowinga waliwo anvuma nfolowinga genda onoonye oba kwabo waliwo anfolowinga ezo mbaata balabula video zo ne baziryakitingako just nze ndi top teri anvuma ansinga following bonna taliyo tekuli yanvumye kuba nabalabye bonna tekuli yanvumye ansinga following babadde banjogerako nga nange wendi mukwogera ku Kyagulanyi top
nabo babadde boogera ku top nze top analyst so kati teriyo gwe neetaaga kuki erinnya ndirongose kuki genda abe video zange after that zidduka mitwala 5 lunaku lumu je zinakoze zera kubanga abantu abanfollowinga lwa analysis wange na updates zange ezirimu obwongo obungi mubufunze baddemu bakuvumemu kocho njagala nagaye ndi mwavu nenfunayo omuntu ampaayo sente milioni nga 3 nsobola okufuna buli yanvuye ne muwaayo 10 ne bawongere banvume ndi top kati bongere bakuvumemu kati kanko ekyokulabira ku guno omwaka abaana ba ebibaata ebimu ebya Nuupu ebimu naddala ebyo ebivuma abantu basooka kuvuma Dr. Sam Kazibu obuusabuusa entegeerayo bamuvumira kituufu oli mu kamera baavumira Dr. Sam Kazibu kituufu bamuvumira bwereere kyentegeeza kati oyo omu bwe bavudde ku Dr. Sam Kazibu ne baddako nze banvumidde bituufu mu kamera yo olina gwe tontya ngamba oba bituufu oba si bituufu Kalibala mwamuvumidde bwereere si wakubiri kati njala kulaga kaliba z'abasajja mwe batandise okunteeka nga basobola n'okwekubira amasimu ne bagamba tuvume oyo abamu be America abamu baawa kitegeeza impact yange bagiwulira bagamba oli state agent ate state agent wekwese mu Nuupu Mamero nze nali oba document nali nsikanyeko president nabewunyiza n'obutayita kafaananyi kaye nga nkutte president Museveni mu ngalo oba document ambadde ate watuuka yoti Mamero kati ate eyo ndala tujja kudda wano mbikunnyonnyole kati esegeeza batuufu okusinkana president Museveni n'omukwata mu ngalo ba state agent anti kati kyengamba oba document Bobi Wine yali akutte president Museveni mu ngalo banyonnyola kye wali okimyeyo uliriza oba document president Museveni Kyagulanyi yali akutte president Museveni mu ngalo state agent oyo munnabyabufuzi munnabyamufuzi atenze wesimbawo Wakaliba nze siri mukulembeze nkutidde musajja gwe tugenda kufuna olunaku olwala okomemu nkubuulira ebifo bye nnina mu central government ne mu local government ne mu Buganda government olowooza byenjogera mbijja wassebo obukulembeze ndudde mu leadership muganda wange walondebwa abantu wesimbawo n'olondebwa kati nze nali mbaddeko chairman bwa kino ekifo owabavubuka abantu bonna saabavubuka ku myaka kyegyo ng'oli muto okubeera nkutidde Mamero bakulonda batunudde Wakaliba kati Mamero omuvubuka omuto ne bakulonda kati Mamero gw'owulira byenjogera gwe towulira nga njogera sense nkuwulira gwe towulira kati abannonda bakola mistake kyogere mu kamera yo tebakola nsobi naye ku bwongo bwe obadde okimanyi ndi mugezi Mamero I'm intelligent man Kalibala sewaana kati obadde okimanyi nti TikTok omazeeko omwaka gumu omanyi lwaki nyina emitwalo 40 mwaka gumu sigulanga kubagoberezi sina na gwe nali mpise sikolangako na video neŋŋamba mbu sharing nga wenda bebibaata ebimu tap sima bana eno video mugitambuze sibyagala naye omanyi video yange oba account yange abantu bentuusizzaako abanene mu opposition ne mu government ne mu Buganda government naye nga bansinkana lwa bwongo baŋŋamba okola mu government ya Ssaabasajja Kabaka kati nze ne mu mipiira gino egya Kabaka nze omu ku ba chief mobilizer aba Kyaddondo wano wennyini wetuli office eri wano mu Kyaddondo wano wetuli essaza lya Kyaddondo ndi chief mobilizer w'essaza eryo naliko w'abavubuka mu ggombolola eno paka we nakisuulawo nga ndaba nkuliridde ne ngamba kati abali mu 20s bajje abali mu early 20s nze ndi mu kugifuluma batwalemu nali nkulembeddeko ekifo kino actually yengeri gye nasinkanamu president Museveni emyaka 10 emabega nga nkyali muto nga nkyali teenager 2016 ayo mbozi ndala mpanvu tujja kudda wano ng'olina ku live kyetaaga ng'oli ku live nja jikuwa gwe tofaayo nabewunyizza okubutakaleeta kafaana nadde manyi bagenda kukaleeta bagambe yuno era ne bw'okalaba ndaba nga nali muto nnyo nga ndi mutono bwenti nga omwana yaddidde akayimba n'akubamu akayimba kano Bobi Wine ke yayimba Kalibala atunda makooti abajja bakisima kesi za bafusi Kalibala yatembeya makooti okuva lwe yajja mu Kampala kati ye n'agamba Kalibala atunda kesi za nakalabye byonna nabirabe tewakisala ne mugamba n'omwana bannange yeebale nengezaako okumunoonya mugambe nkolerayo obuyimba obulala nga buna gomayo trending e Uganda banvume bongera okunvuma
teriyo muntu ali mu media atayagala mwogerako either negative oba positive kyokka ate negative kitambula nnyo abantu kibaleeta ku akawunti yo okumanya omutuufu gwe boogerako gomanyi trending nnyo nga video zaabwe zonna ziriko Kalibala trending wansi Kalibala and Sons furniture trending nga nange kennyini nga so akusuulinga mirundi ena neseeraba gomanyi ekyo engeri ekiwulikika Kalibala my man kakati eno video tugenda gikomya wano tugende ku topic ya alien skin producer ali ku kamera